Achagawumbidde ng'okyalimu akabuusabuusa kyekiseera otere oyambala ebyambalo ogye mundu zo tutere tugende tulumbe kubanga tutandise okulaba ku bibala ebiva mu struggle mwanguwe ensi zitandise okwejjako ba dictators ffe tusigadde kati gwaliyo nga waggwamu amanyi nkuwagaabuwa situka tutambule embeera tejja kugana kutambula situka olwono sijja kulwabwo njagala genda kuba na Uganda bawangalire Kenya, Tanzania, Burundi, Congo, Rwanda, South Africa bana balamusizaako nenfundikira nga mu Uganda bana Uganda bonna bawangalira mu Uganda balamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo abavuzi ba boda abakola mu butala bali mu office abasirikale mwenna ba police na buli kimu balamusizaako mwe bali kuwagala ggwanga lyammwe naye nga ngenda kutumira kensosonyo abasirikale ba UPDF mwe mutusibyeko omusajja ono ekyokukola mukimanyi bana Uganda balinze mmwe muli awo mugawumbidde naye ensi zisigadde basajenti bali mu kuwamba kyokka tulina bajjeno tulina bakopolo tulina ba lieutenant tulina abantu bangi nnyo ne muganyo okukola muno okukola sonno kirije muli ninga batumidde ku bana Uganda mwenna aba boda onna muli balamusizaako buli stage woli mu Uganda kulamusizaako abalimi abatembeyi ababazi abavuzi ba taxi abavuzi ba birole trailer buli wonna woli ngoli mu na Uganda yagala Uganda nkulamusizaako bangana nga bali mu South Sudan mbalamusizaako ezo nno sijja kulwawo ziddakiika zentera okukozesa nnya zokka okubabuuzaako mwenna nga malo bazingako kati olupapula n'ekkalaamu njagala owandiikira ebintu wansi byengendo bawa nga nsooka n'ekiggulalogi naye nga sinnabawa kiggulalogi njagala muŋŋambire omukyala Janet Kembabazi mama assassin mother of death oba mother of death aleta akatafaali kakatuuze wano mbagambye muntagingire mama assassin Janet Kembabazi mother of death aleta akatafaali kakatuuze wano ne baawe Yoseti bahabula otabasira mutano wakarekeza ensi yaleta muzeyizidde atuuze akatafaali ke wano njagala muntegereze omuvubuka muhoozi Kanyirupama naye aleta akatafaali kakateeke wano bonna mbaagala nga batudde wano bonna mwenna bame ba parliament mbaagala wano buli muntu yesse kinoomu njagala video buli muntu agirabe kabikuse twakooya akamanyiiro twakooya abantu abatumanyidde mu nsi yaffe basirwa jjokoota basingana nnyini mu entana batwabikooye tambuza video eno buli muntu atekeri kigira mu Uganda eno video lwalero omutima omunafu kwata ebirenge byodde babega wa TV owessimu giwunzika eringa owulira byenjogera ne bw'onolabye ngendo kugamba saagala otye kwa bino bigenda mu Uganda mwe kyebazannya ku media kinabagamba kibakola diversion kubajja ku mulamwa bo banga yisaawo ebyabwe goloza lwaki media tesobola kwogera ku mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga baleeta bintu bibabuzaabuze bye baagala mbeereko ono mwekulaga kintu kigenda mu maaso kituufu nabagamba nze siwa information nkyamu oba nfu mbawa information neebeerawo neetuukirira zengira nenkola ebyange kati gwali eyo ng'okyawakana kijja kumala kutuuka mu nju yo olyoka otegeere njala tandika n'ekigulalo gikyaliro naye nga sinatandika kigulalo kyalo njala mutaginge wano omusajja gwe bayita Kano Kiza Besigye n'akabinja ke akaabafere abakyazanya ebyobufuzi ebyajjangu nkwekule retired Kano Kiza Besigye kifeefe nkwagala ntuuza naawe akatafaali ku wano kaleete wano omwokanulira amaaso ng'ente erinnya loole mwoseka kumbooseka makwekansaamu n'akabinja kakaabafere mbaagala wano olwaleero kubanga ekigulalogi kino kikwata ku ggwe n'abantu abalala ate ekigulalogi kikambwe nnyo naye nga sinagenda ku kigulalogi njagala mbawemu akayiba kano katunoonyoga bulijjo eddakiika zigenda kubeeremu yokka tutandika evidiyo yaffe eyalolere
mbagambye nkazanyira eddakiika emu sikaddamu ndyoke ngende ku kyatulese. Alright. Saagala balwisaayo njagala genda ku kyatulese. Tutandika okukola omulimu ogwatulese. Kansubire nti buli kimu kigenda mu maaso nga mwino kiraba. Ekigwero gikyaliro njagala kitandika bulungi nnyo nga saagala batawanya wadde obalira obudde. Empinga bwe ziriira bannayuganda beetuddeko nga bagawumbidde so nga ate ensi bagitwala bagimamiddeko. Ntandise bwe nti. Mbagambe njagala kuno muhoozi Kanyerupama aleta akatafali kakatuuze wano. Janet Kembabazi mama assassin month of death. Leta akatafali ko kateeke wano. Yoseriti bahabula tabasiwa mutano wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde. Njagala leta akatafali ko katuuze wano okanula amaso ngolaba TV no kuba nkimanyi kuoli. Geno eyita Geno Salim Sarakanda nahu. Ye nkuwagala n'akatafali ko kateeke wano. Tukoya akamanyiyo. Ritadi kano kiza Besigye kifeefe. Leta amaaso go agakulinga ng'entula ezikonye ogaleeta wano tuziwa n'akatafali ko nawe kwetaaga wano ku video ya leero ntandise. Nga bagamba nti akamanyiiro akasusse kakwasa embwa mmannyo ekivaamu okitegeera. Bannayuganda okusirika simulowooza nti basiru balaba. Ebikolobero ebibakolebwako n'obulimba obususse kitegeeza mulowooza tetutegeera. Yoseriti bahabula tabasiwa mutano wakalekeza ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe akamanyiiro kakomye. Kitegeeza nti bw'onooyita w'okomye nawe ojja kukomekkereza nga banno bwe bakomekkereza. Wavuddeyo n'okinnemboka ng'oli ekololo oyogera ku menolwaga mmwe nga mmwe Abanyarwanda abajja okuwamba eggwanga Uganda. N'otandika okutubulira amannya g'abantu 27 abalwana olutalo kumbe olutalo lwalwana basajja Baganda, Bachooli, Balango n'Abanyankole. Wepona Abanyoro n'Abatoolo. Bano abantu abali mu musa bw'owulira gaali mannya g'abasajja Banyarwanda abaali akabondo k'ababbi. So nga ate okulumba Kabamba nga goboga nti baali 27 ekituufu kiri nti abalumba Kabamba baali basajja Baganda. Amanya gonna gotaddeko bano baali bagoberezi abasajja Abaganda abasoga basoga Abanyankole Abanyoro be balumba Kabamba. Eyo information ndekera okulimba abantu. Kabamba yennyini Barracks yalumba basajja Bannayuganda original so simu Abanyarwanda. Ntera kubuuza Yoseri mu kulimba kwa bulijjo. Oyagala tugamba nti olutalo lw'abantu abantu 27 bonna Abanyarwanda bateeka ku monument eyo. Tewali mu Uganda yenna gwe mwakolera monument naddala basajja Baganda kubanga bononja mu Uganda yonna. Tolinayo osanga linnya lya musajja Muganda ngali ku monument oba ekijjukizo kye mwawandika ekiri mu mabo nga mutaddemu amannya gaabwe. Okujjako eky'Abanyarwanda banno be wateekamu n'oga nti bane balwana olutalo lugusa. So nga ate ababbi mu musabo oyogerako tekuli n'omu yakwata nnyago mbw'agende alumbe Kabamba. Obukyamu twagala tubujje omulimu kulimba. Baali baana Baganda, baali baana Basoga, baali baana Balugwala abamunozani, baali baana Batoolo abalumba Kabamba nga Abanyarwanda bamwe be baaliwo nga basupervisor. Kati lwaki obuzaabuza abantu abafa bemutayogerako bateeka wadde ku monument obulimba njagala buveewo. Kyekindese olwali n'okutandika okukola video endala. Era tugenze maaso okutegeeza lutandikano kiza Besigye kifeefe naawe obuyaaye bwo twagala bukoma olwaleero. Mulekerawo okuttisa abaana Bannayuganda nga mwenunyiza ebyammwe. Naawe kennyini olinsanga bisibe awedde emirimu. Ennaku zino bw'ogenza okulengera nga pressure eyitiridde mutabani wammwe Muhoozi Kanyerupama gwe mwagala okuleeta mbu afuuke pulezidenti mwatandise omukolera obukodyo omulooza ti Bannayuganda temulaba. Bannayuganda tulaba bulungi nnyo. Mukulu litandikano kiza Besigye navaayo wano n'enjogera nenkugamba nti mune gw'omu ku bantu abalina omusaayi gwa Bannayuganda omuyitirivu. Bw'asinzira nga mu nsiko ne mutta Bannayuganda nakabala nga mulekawo Abanyarwanda abasobodde okuba nti baatuuka mu ggwanga okuwamba eggwanga ng'ate Baganda bakikola n'Abanyayuganda abalala. Gw'omu ku bantu ba political commissioners okuva mu nsiko abalina skills ez'okutta n'okutugumbula Bannayuganda. Bw'ava mu gavumenti ne bakusindika otandikewo diversions ng'oteekawo ebibiina ebyenjawulo eby'obufuzi n'okubuzaabuza Bannayuganda. Muno muwabegera Bannayuganda basinga obungi ne balusulamu akabanga tebamanyi nti baali bagobera musajja mukyamu. Kale bwentyo njala tegeeza Bannayuganda mwenna abalowooza nti mulina Besigye kumbe mwesimidde entaana gye mutagenda kuba nti muvaamu. Wetwogerera essaawa zino omwami Laurent Robert Kyagulanyi Ssentamu alina enteekateeka eziddamu okutambula eggwanga okwogera n'abantu okukola strategies empya okulaba nga tujjawo Museveni nga nabo gisimufungize nga tunatuuka 2022 nga tunammalako. Omwami ono n'asitula olubaalo lumulunganga saidi y'ekyennyanja eky'empuuta n'asituka n'agamba mba naye agala tandika kutambuza red card. Mukulu nakugambye lwaki buli kye mukola mukikolera mu Buganda wakisiwa mmwe tewanzizeemu ate nga tosobola kunziramu. Kati njala kutegeeza abantu mutegeere huzi lutandikano kiza Besigye before nga tebannansiba nga sinagenda mukomera nali mbagambye nti omwami ono history we si mulungi nnyo.
kubanga yatuuka n'okusamba nnyina n'amugyamu olubuto era nnyina n'afa. Ekyo lwaliwo n'omuntu yajja n'akikonfirming ate nga wa mu kitwalo we waabwe eyabagambira ddala nti omwami ono omutima gwalina gwe mulabako ku ngulu era gwalina ddala. Retired Colonel Kizza Besigye njagala ensi ekimanye nti oli musajja mutemu okuva mu nsiko. Ne bwe wava mu nsiko still wadda n'osamba nnyoko n'omugyamu olubuto era n'afa. Era n'okuzika tewaziika. Ekyo kimanyiddwa n'obujulizi bubiri. Omukyala ava ku kyalo kye wamuyajja n'akonfirming kubanza nimba wadde information. Omukyala n'avaayo n'akonfirming nti Besigye musajja mutemu awedde mooli. Temulaga abaana bamwe okuggyako no Anselmu gwe walagako niye abasigadde bonna abwekweka ne musindika abaana b'abantu mu by'obufuzi ne mutandika obbatisa owerere. Wetwogeredde essaawa zino wagenda owandikirwa Kyagulanyi Ssentamu omwagala akweyungeko ku ki ku butemu bwerere. Nga buli muntu yenna gwe muteekawo gwe mwagala okuttisa mumuteeka kakakanyebwa. Wetwogeredde essaawa zino mukulu gwe tukimanyi bulungi nnyo nti ottisiza abasajja bangi Abaganda era bizinensi zaabwe nnyingi nnyo zigenze. Njagala okujjukiza bannayuganda nti omwami talina kyayagaza bannayuganda era mbajjukiza buli muntu yenna gwakolagana essaawa zino ye muntu abadde alya mu lukwe olulimi eno oluzise. Essaawa zino akozesa musajja mukulu ayogera olutujja Lukyamuzi ono nno mukoddomi wa Museveni kubanga yawa muwala we Muhoozi Kanyirupama yamuwasa era mukuba emiggo amufuula nga nte otasobola kwogera. Bwe tugenda ku Erias Lukwago ono naye obuva n'obudde butankana kubanga naye y'omukka koosi akerimbise mu Buganda wadde yazalibwa mu Buganda naye nga ye muntu ava mu bitundu ebimutegedde bulungi nnyo. So ono kyamwanguyira nnyo kuba nti bamukozesa naye ate njagala mulabula ng'obudde bukyali nti wandibanga okootakoota mu gaalumonde nga nawe akaseerako kasembedde essaayo n'abandikumiza omusu kubanga kye baagala bakimanyi. N'olaba omusajja omukulu Kidandala gwe bakozesezza ebyobufuzi ate kati njagala weewuunye. Kidandala ono y'omukka koosi akaagoba Lukwago mu ofiisi mu kisanja ekyasooka. N'amawulire twagafuna nga boogera n'omusajja omumpembe boogera n'omumpembe yaliko Inspector General wa Police omusajja Kale Kayihura nga bali mu kukola enteekateeka ey'okujja Lukwago mu buyinza. Era bakikola ng'omusajja oyo nennyini Kidandala yali mu lukolo kuba bali bagala mufuula meya. Jjukira yali deputy meya. Kati njala kubuuza Kidandala ebikola bwe wakola mu Lukwago byavaawo era bwe wajja mu Nuupu okubega byewabega wabituukiriza kubanga twakugwamu obudde bukyali ne tukugoba. Oli mu nteekateeka ezoonoona ebyobufuzi, oli mu nteekateeka ezitegekera okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusula ekibiina kya Nuupu which is okay. Naye ffe tulina abawagizi ate tusobola okweyogerera. Mukulu Kidandala tukumanyi nti ssente za state z'okozesa kuba tolina mulimu nawe oli jobless seeker. Nga bwe tumanyi abaana ba UID mwenna buli yava mu UID nti mbega awedde emirimu. Munono mwe mwava olukutandika okutta abaana abaali aba UID abaali tebasobola kukola mirimu gye mwali mukola kati mu UID. Bwe twogerera essaawa zino mwenna muli ba agenti ba Museveni abasasule abafuna ensimbi okuva mu State House okutega obutego obulaba nga mubeeza Museveni mu buyinza n'okuteeka enteekateeka ey'okuleeta mutabani we omuteeka mu buyinza. Obutego mukola bwonna tumanyi bulungi nnyo. Mu kino abaagala mbajjukize ebyafaayo bya Besigye bazattisa abantu ng'abawaayo mu state njagala mbajjukize bulungi nnyo. Mujjukira bulungi nnyo abantu bangi bajje bafa naye temanyi bafa. Kati njala bazzaayo. Mujjukira mwannyinaffe eyali omuyimbi Kalaala omukyala Harriet Kisaache. Harriet Kisaache teyafa nti yali yeefiiridde. Harriet Kisaache oluvannyuma lwa mutowe mu Lugonvu ayattibwa amasasi era nga Lugonvu ono baali bamutadde mulimu ogw'okulya mu kibiina kya DP olukwe. Lugonvu n'agaana era ne bamusalira olukwesukwesi n'okuba amasasi agaamutirawo olw'okuba ali agaanye emirimu gy'abaana ba UID gye baali bakolera state. Harriet Kisaache bw'atyo naye n'avaayo neyunga ku kibiina kya FDC era n'abeera voko nnyo n'okuba nti yakubanga ennyimba ezivumirira gavumenti. Retired Colonel Kizza Besigye bwe yategera nti omukyalo ono mugumu nnyo era ayagala nnyo ebyobufuzi n'ensi yagyagala. Retired Colonel Kizza Besigye yavaayo n'awa information eneekwata ku mugenzi Harriet Kisaache ne bamuwa obutwa mwana muwala n'afa yo Harriet Kisaache. Ne before ye nga tannafa basooka kutta mwannyina Lugonvu gwe bakuba amasasi yali asoba ku campus e Makerere. Era guno omulimu omuzannyo gwatandikira mu UID okutta Lugonvu mwannyina woono. Retired Colonel Kizza Besigye ono muwala bamuyinga nga amaze okutta mwannyina najja mu FDC. Retired Colonel Kizza Besigye bw'amala okusecurity ng'omukyala n'amanya nti munnabyabufuzi origino atayagala kumanya n'akola enteekateeka era Harriet Kisaache n'awa obutwa naye n'afa. Oyo Harriet Kisaache mule bulungi nnyo yali omuyimbi. Ngenze ku mulala. Tugenze ku mwana omulala. Gwawaayo naye tetumanyi gyali essaawa zino ye mukulu gwe bayita Sam Mugumya munnayuganda yali ayagala enkyukakyuka. Yalowooza nti akolagana omusajja omutuufu kumbe ali ku musota tukyali ku kigula lugye video tennaba. Sam Mugumya ono yasindikibwa Retired Colonel Kizza Besigye ng'akakodyo kabako okuwandiika abayeekera nga munnaabwe gwe mumanyi obulungi ayitibwa mwannyina wa mukyala Museveni ono gwe bayita
mwanyina Museveni Henry Tumukunde bwatambula nga wandika obubinja wabayekera n'amane babusetinga government ne batta abaana omwami ono mugumya Besigye yamusindika Kongo mbwagenda wandike bana Uganda bagala okujjako Museveni mwana mulenzi n'agenda e Kongo nga tamayi mission ya Besigye ekyavaamu omwami ono bamukwatira Kongo ne banne bonna abasinga obungi babata naye teryamanyi mwami ono waali Samugumya wuuyo oyo Samugumya teryamanyi muna Uganda era yagala enkyukakyuka Besigye tamwogeranga nako FDC temwogerangako oyo naye gyali yavunda teryamanyi gyali nvudde ku oyo ngenze ku musajja omulala mwenna mugenda kubeera surprised mujjukira nti mu ba celebrities betwali tumanyi mu Kampala abaali bafuuse vo ku by'obufuzi mwali mulaba jjukira Museveni yeekengerawo before ng'alaba ba celebrities batandise okwenyigira mu by'obufuzi muno muwajjira mwana mulenzi Padde Bitama mwamulabanga comedian but the real thing Padde Bitama yali asobola okuarticulating issues naddala political issues bwanga ali omusiŋŋanyi one on one mwogera ensonga zino Padde Bitama yafuna interest okujja mu by'obufuzi era ne yeegatta ku FDC bwe yeegatta ku FDC n'abeera ne proposal y'okwesimbawo kuwa MP kiri ekyokujja kuba president yali akanga mukanzi kuba mpapula ze yazirina bwe yazanya akatemba mwaloza nti yazasaaga ekituufu kiri nti bagenda okuzula nga Padde Bitama alina interest eyingira eby'obufuzi era nga musajja bwa mumalirivu Besigye lwategeera ekintu kino era n'akiwa state Padde Bitama teyafayo mwali musimbe yafa simanyi nsigo simanyi siriimu no Padde Bitama was poisoned abatamanyi Padde Bitama yono ye yasooka Robert Kyagulanyi sentamu okwagala eby'obufuzi yoyo Padde Bitama Cutters of Return Kano Kiza Besigye oyo Padde Bitama abatamanyi mumujjukira bulungi nnyo yoyo mugenzi Padde Bitama era Return Kano Kiza Besigye yali mulimu ogwo Padde Bitama oyo mujjukira bulungi nnyo ye celebrity eyasooka okwagala okuyingira biki yasooka okwagala okuyingira eby'obufuzi nga n'abala tebanabifunamu interest oyo nno bwe mumala njagala bategeeza nti abasajja bano okugjako akamanyiro kabasusse bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti bajja bannayuganda bonna abalina omulamwa okuba nti babajja mu by'obufuzi ng'ate baba begalubezi kati gwali eyo agamba oli musime mu kaadi simirira obuto bikoze bitya njala kubulya nti okootakota mugalo mulesayo enda bagenda kumaza omusu kubanga nabano bali mu ngeri egamba nti bali mu kasembayo ng'ate obudde bagenzeeko ekyo no kye kibadde ekigula luggi kyaleero kibalage nti abantu mudiringa nabo bantu bakyamu nnyo era temujja kubasobola ngenze ku kirala essaawa zino nzize mbagamba information nti bagenda kwokya amasomero ekigula luggi kiwedde kanitandisa video nabaga bagenda kwokya amasomero nenkibalekerawo nebaga bagenda kwokya bizinesi z'abantu nenkibalekerawo kati ekintu kino bakikola okukavalinga apo amawulire gababeere ku saidi yaabwe nga bavuga speed media ezisinga obungi balina mission ey'okutandika okupromotinga Muhoozi Kanyarugaba nga president agenda okuddako which is not impossible tekijja kusoboka era tekigenda kubeerawo kino kibagambira no ku video kasita bannayuganda mugana okusituka ebigenda okudya temugenda kubuuzaani kubanga ekigenda okudya kigenda kuba kibi tetugenda fugwa mbuzi ya bitanga ate tufuge n'embuzi maleeto no kubanga constitution etuwa olukusa okwolonako nga bannayuganda ntandise bwe nti wetwogerera essaawa zino nga bwe nabagamba gye buvuddeko nti ebitundu 5 ku buli 100 ebyensimbi ez'embalira ya Uganda ezibalirirwa buli luvannyuma lwa mwaka okukola okuyamba eggwanga Uganda nabaga ebitundu 5 ku buli 100 bino bye bitundu ebikulaakulanya Rwanda era ne baga nti essente zino zigenda ne bazitwalira mu bisawo oba zisirikwa ku akaunti ez'enjawulo okuzimba eggwanga lya Rwanda nga bo balyagala mu ssande balyagala nti ekiseera kinatuuka wano nga babinyuse mu nsuwa oba nga bannayuganda beekyanze kibasobozesa okuba nti Rwanda eri developed bulungi nga balina buli kimu ekibeetaagisa nga tebasobola kubanga bakyejjusa nkiddamu Rwanda terina economic activities ziriawo zigituusiza ku ddala lino lw'ensonga nti ne bweba byabulambuzi byonna bibeesinze ku Uganda bitya wano wenjagala mutegeere bulungi nnyo era njagala nga sinasimbula wano bagambe nti byonna bye mwala bigenda mu maaso mu Uganda byonna mwala bigenda mu maaso mu Rwanda bino ebintu bitegeke bulungi nnyo omuzannyo gwe nabagamba nti omuzannyo gwe batuzannya muwanvu gwetaaga omuntu ng'olina obwongo olamuwa akola bulungi neramu bwaba mutono tosobola kutegeera muzannyo guno omuzannyo muwanvu nnyo olw'ensonga njagala nsooke nteekewo akantu kano wammanga kaka mu ssemateeka wa Uganda ne mu international law kitegeeza nti gavumenti erina abantu abasobola okugenda okukola bizinesi ku lwayo so si basse kinnoomu mwalabye Muhoozi Kanyarugaba ng'asituse agenze Kenya it was a mistake kubanga yagenze ku personal interest not Ugandan interest mwamulabye ng'asituse agenze e Rwanda yagenze ku personal interest sources za Uganda kubanga ono mvubuka owa LDU si mujase mutendeke nti alina otwalo yagenzeeko no
era bwe yagende mu ngoye za bulijjo kitegeeza bano balina personal interest ezaabwe ng'eggwanga lya Rwanda libateekamu ssente zaffe wetwogerere essaawa zino ekyamututteyo ke kakodyo ke mutannamanya era ke njagala bategeeza kali bwe kati essaawa yonna omusajja gwe mulaba olwaleero nga takyasobola kufunya mugongo kuteeka ekimuli ku mmeeza agenda naye nga tannagenda twagala tumukwate buvumbavumba tumuleete mu kkooti z'amateeka abitebye wetwogerere essaawa zino omwami ono yagenze ku nsonga zizenga ye ng'omuntu ng'akakodyo kano Kagame yadde omusambira omupiira gudde mu mawulire gutya yasituse bakozeseza ennyonyi ya Bombardier okumutwala e Rwanda n'abantu abagende mutasobodde kulaba ku kamera era ono yamusinkanye ng'omuntu so singa government official n'ensonga ezabaddewo kati njagala mutegere nti n'abasirikale abateereddwa okuva e Rwanda ezo zibira diplomatic ties nga zikolebwa Minister of Foreign Affairs yalina okukola ensonga zino olw'okuba twabaga nti zino Uganda efigurwa kabinja ka family nti buli muntu asobola okukola omulimu ate minisita gwe yandibadde akola muhoozi ebintu byakola babikola nga babimuzannyira okuba nti bamulabisa nti alina kyasobola okukola but on the other side omuntu ali incompetent atasobola kukola kintu kyonna guno omuzannyo gw'okugenderwa okumitinga Kagame yadde personal interest era Kagame n'abazannyira omuzannyo jjukira nabagamba nti booda ya Rwanda Uganda nzigala emisala naye ekiro ebeera ekola ekino mukitegera bulungi ne mbagamba nti era wagenda kubeera lulibo nabaga nti waliwo ekigenda okwapeninga nali mbategeeza nti bano bagenda kuzannya omuzannyo nti booda bagenda gigulangana kuza omwezi 3 mu lumu muhoozi yakikoze no guno omuzannyo muteeketeeke bulungi nnyo one bano abasajja balina personal grudges so nation to nation one omulundi Kagame gwe yasembayo kujja mu Uganda n'agenda erwakitula yayisibwa bubi nnyo to the extent nti Salimu Sali yamukubako n'empi bw'amukuba empi Kagame n'anyooka n'amugamba I'll pay you heavily era we naakusanga nja kukwata Salimu Sali ekyamujja ekapeka n'adduka n'agenda n'asitesiringa eggulu kubanga yali akimanyi nti Kagame ajja munoonya okitegeera bulungi nnyo kati Kagame n'asalawo aggale border olwa personal wrangles between him and Salimu Sali naye ngera kye balina okuzanya bakimanyi bulungi nti guno obuzanyi balina okuzanya okubuzaabuza Bannayuganda whereby nti mwe mulaba nti bali balina entalo naye nga ziri personal si nation to nation Rwanda okuyingira Rwanda waliwo border zisukka mu 2 naye ezona zibadde zioperatinga mwagala tugaba bali mu Kampala timula motoka zona nga zisebe maguzi zitwala bita luddawa njala mugula amaaso temula motoka ziriko ara emotoka ziriko na pretezero nga zitwala maguzi babikasuka bituka ku border kitegeeza bano balina omuzanyi gobatuzanya muwanvu nnyo kati ono gende Rwanda kabadde kakodyo ku promotinga muntu ono kulaga nti asola international relations which is wrong Minister of Foreign Affairs yalina okugenda okwogera ne gavumenti z'ensendera nga balina kye baagalayo ku lw'eggwanga so si ku lwa personal interest ono yagenze nga bazannya omuzannyo era kyenva mulaba media zisasuliddwa sente empitirivu okutandika okupromotinga muhoozi Kanyarugaba ne public figures abeeyita Bannayuganda so nga ate balina interest mu Rwanda nga balina ne business abagenda okutandika okupromotinga ekintu kino ne ku social media mu kirinde eri abantu abasasulwa sente okutandika okupromotinga omuntu ono so nno njagala bagamba ebintu bino njagala byegendereze bulungi nnyo nga tugenda mu maaso ntandise bwe nti project muhoozi okugenda e Rwanda nsasulire bulungi nnyo ate nteeketeeke ekyo mukitegedde bulungi nnyo ngenze kukyala project gye bayita Visit Rwanda mwenna abawagizi ba Seno abanyumira omupiira gye mulaba it's a multi-billion project whereby nti attractinga abazungu bangi okugendayo okulambula njala kubuuza project Visit Rwanda mumanyi ebirungo ebigirimu ntandise bwe nti mwenna abali bagenzeko mu Rwanda yensi etalina bibira biryawo bya attractinga bisobola okubeerayo nsi ya nsozi na biwonko bali bakubuddeko national parks zaabwe zebalina ekibuzo kyengera kubuulira wali weebuuzizaako lwaki national park zonna zijjudde Bannayuganda Bannayuganda basinga obungi babagobamu wali weebuuzizaako economic activities ezitambula mu national parks za Uganda waliyo kyebuuzizaako kyetumanyi geographically ekitambula wakati wa Uganda ne Rwanda nti buli season waliwo amazike agave Uganda ne gadde Rwanda bwe gave Rwanda gakomawo Uganda ne mukimanyi nti ebisolo ebisinga obungi 60% bijibwa mu Uganda nga bitikkiddwa mu containers ne bitambuzibwa ekiro okuyingiza Rwanda okola project gye bayita Visit Rwanda nkiddamu mugenderere mwenna batambula kati naku zina bagenda mu Queen Elizabeth National Park ebisolo byonna ebyali ebisinga obungi byatikkibwa ne bitwalibwa e Rwanda mu motion buli muntu yena gy'atasobola kutegeera omuli empologoma entulege amazike n'ebisolo byonna ebisinga obungi byatikkibwa nga mu containers
ne biyingizibwa eggwanga eryalwana mu kiro ne batandika okukola parks zaabwe mu bateeka ebisolo bino ebyattractinga abantu abayitirivu okujja okuyingira eggwanga lya Rwanda. Mwenna basinga obungi mutambudde na mugimanyi bulungi nnyo. Njagala mumbulyo paaka zibalira ezirimu ebisolo nga sibya nga Uganda sibya badde nayo. Ebisinga obungi beffe babitutte byonna babimazeewo babitika kiro mu parks game parks ezisinga obungi babiyingiza eggwanga erya Rwanda. Ayagala okufuna kiro gendo lambule Rwanda otegere Rwanda kyeki na tebasobola kubanga bayina ebibira ebisobola ku attracting ensolo nga Uganda naye bayina ebisolo bingi nnyo olw'ensonga kati ebisolo na badde babijja mu Uganda nga babitwala babitika ma containers babitwala. Yo project bayita Visit Rwanda. Already project Visit Rwanda, it's a multi-billion-dollar project nga ate Uganda bananyiri bisolo bananyiri butonde tetukyasobola kuyingiza $1 million ebbiri omwaka mu tourism kubanga tourism yonna yafa bagirinyako bana basajja ffe twebase batwala ebintu byonna nga birina okubeera. Eyo nno njimaliriza kati ngenze ku information endala. Information endala njagala kutegeeza bana Uganda mwenna naddala abaana ab'obuwala abatwalibwa mu mawanga g'abawalabu. Bannyinange njagala bategeeza mwegendereze nnyo. Waliwo ekintu ekikusike kye mutamanyi ekisookera ddala. Waliwo obubbi obuli ku internet. Nkimanya abamu munoonya babeezi munoonya mikwano n'ekituufu kiri nti ku social media kuno kuliko ababbi kuliko abafere ensimbi zammwe ze mukoledde ebbanga mu linnya ly'okufuna omukwano ng'ate kikyamu. Ate n'ekirala ensi ze mugenda mukimanye nti mugenza okukola n'ezaabulabe nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso. Nzize mbagamba lunye nti mwegendereze nnyo kampuni ezibalira kuba zirina ebigendero eby'enjawulo bye mutamanyi ng'era temusobola kutegeera ki ekigenda mu maaso. Olwaleero njagadde nsooke mbawo information ndyoke ngende ku programu yammwe ey'abaana bali mu biyumba kubanga gye njagala okusembyayo. Kati njala tandika bwet. Waliwo akakodyo ke mutannamanya kaluwa. Ekibiina kya National Robbers Movement mu kimuyita NRM nga kikulemberwamu omupembereso Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yali tamuzeyizedde. Ng'omumyuka wakyo ye mukyala Jessica Alupo olwo mukyala Museveni namba meka sigimanyi. Ngero omumyuka speaker omukyala gwe bayita Anita Among one mukyala Museveni namba meka sigimanyi. Abantu bano batandise okuzannya omuzannyo gw'okusirwaza bannayuganda. Nga wetwogerera ekyomugenzi abadde gavana wa Uganda kitandise okubeera mu mawulire nga kibuzaabuza abantu kino tebababyako ssente bana basajja balina olukusufu lwebaagala bajja ku mulamwa. Bannange nazize kuno ng'omuntu bw'afuna omulimu asobola okuba nga asobola okwetuusaako kiki kyekina kikiri. Wetwogerera essaawa zino emboozi eri ku mawulire mwenne bakutta mu babiro bambi bino byonna baabitadde okubabuzaabuza. N'omukyala statement zaakoze zonna mpandiike bulungi nnyo ng'abalaga nti yayogeranga ne bamugye nti bazimbe ennyumba n'agaana tebakulya ssente. Omusajja alina properties empitirivu ze mutajja kukkiriza. Tebabuzaabuza kanakoleko abanyarwanda kubba gavumenti ya Uganda kubbasereza bana Uganda. Wetwogerera essaawa zino omusajja ono abadde afuna $5,000,000 entuufu mu voucher. Naye ng'omusajja ono afuna n'obukadde obuwera 10 per month okuva mu Bank of Uganda. Be bamanyi ssente tebadde bazikolamu. Wetwogerera njagala bategeeza nti ekkololo yonna gwe mulaba ettaka erisinga ekkololo ebitundu 7 ku buli 100 ettaka eryo lya Bwakabaka bwa Buganda. N'ennyumba eziri ekkololo ezisinga obungi ebitundu 65 ku buli 100 ennyumba ezo zonna za Bwakabaka bwa Buganda. Ng'oggyeko ebitundu 10 abafuzi b'amatwale ennyumba ze baali bazimbidde ebitongole ne b'ambassadors ab'ensi endala ez'enjawulo. N'ennyumba ezisigaddewo ez'obwannannyini abantu abaali benkana baali baguze ettaka eyo nkitegeeza nti n'abasajja be bava mu nsiko gye baatuukira kkolo kubba mayumba. Ennyumba gye bagaba gavana Muteebire erimu akabadike kaluwa wandiika ekintu kino wamangu kitegeere bulungi okitegeere wanooka wali amawulire. Ekituufu kiri nti Muteebire musajja mugagga fugge alina ensimbi empya n'enkadde era ng'alina ebyobugagga bingi nnyo mu Buganda lwakuba tebajja byogera. Mwavudde nga muwulira omukyala ono Vice President Jessica Alupo mukyala wa Museveni era gye njala kutegeeza mujja omulamu bamuyita Jessica Alupo ate nnono beeraba ng'okwewujja ebiwojjolo ne Museveni okuva mu nsiko tulowooza nti yamuwujjizza leero era kye kimwogeza ebikikinike ng'awanika amabaati ku nkoma. Tugenda mu maaso. Omukyala ono yavudde n'agamba nti kiba kya buswavu nnyo okuleka okusuula omukyala ne famire ya gavana ebweru tumujje mu nju. Ekituufu kiri nti amateeka gasoma nti omukozi wa gavumenti yenna obeera n'ennyumba ey'omulimu era omulimu bwe guggwaawo olina okugenda okunoonya w'olina okubeera. Amateeka bwe gali. Ennyumba eno ezze ekozesebwa gavana ab'enjawulo lwaki kumuteebire gwe mugamba nti gumwagala okuwa ennyumba eno ng'abadde afuna omusala gwa $5,000,000 mu voucher naye ng'ekituufu afuna $10,000,000 plus buli mwezi era ng'alina ebyobugagga ebitalina alina. Akakodyo kaakano mukamanyi bulungi nnyo mukawandiike kankabategeeze.
abasajja bano baleeta ekintu ne bakasoka ejjinja mu kisaka okuwuliriza. Mukyala Museveni Jessica Alupo alina enteekateeka ezannya omupiira ng'agusindika aguza wa bbaawe Yoseri Tobasula mutano wa Karekyezi atya. Bakimanyi nti Yoseri essawa yonna Katonda yawo ndimuyita oba wandigwawo ekikanga wa gavumenti ne bagivuunika kuba nakyo kijja kujja essaawa yonna kigenda kujja. Bwe bate bagivuunise ye kinyi yayinza oga nti mpumudde bamuzannyira omupiira guno wammanga gulwa bompulirize. Mukyala Museveni Jessica Alupo yemmyuka pulezidenti yavuddeyo n'atandika okukangala ng'alinye ku manda ng'alinyiddwako lubaale n'agamba nti kibe kirungi nnyo omugenzi ono tumuwe ennyumba enagisigalemu ey'obwa gavana. Kati gavana agenda okujja agenda kusula mu yaani mbuuza gwe mukyala gwa Kanula amaaso alinga ng'alidde kamulali gw'oliridde mu nkolongo. Ekituufu kiri tulina okugondera amateeka bw'abanga abaddemu nga gavana aveemu kubanga ennyumba ya Republic of Uganda so si ya busikirano agiveemu. Omuzannyo guli bwe guti baagala ennyumba eno bagikwase mu famire ya Mutebire. Kituuka okuba nti Museveni waabinyukira oba waabiviiramu famire bagigambe n'omukulembeze abadde omukulembeze w'eggwanga ng'ataliwo mu bukyamu nti kuzimu ku State House naye nga gye batageti nga ye Nakasero bagimuwe agibeeremu asobole okusigala ng'ali mu Kampala bulungi nnyo ng'akajjaza emirimu gye ng'alaba eggwanga bwe litambula. Mission Elite Jessica Alupo avuga ekintu kino ky'okuwa Mutebire ennyumba naye nga ekyamusindisizza akikole. Nga ne Museveni ayina yakapapula kakamulaga nti baagala muwa ku State House Nakasero agisigalemu bagimuwenga ye. Mujjukire nabagamba ne State House eno yennyini ye Nakasero ttaka lya Buganda ery'obwebange. Naye ekyekusifu kiri nti ebyapa bya State House Nakasero byonna biri mu mannya ga Museveni baabizadda mu mannya ga Museveni. Kati ono avuga mupiira gwa Mutebire gutuusa bwemawala bazannyo gwa Museveni bamukwasa State House ye Nakasero nga yaliko pulezidenti bagimukwase kubanga ne papurede ziraga nti State House ye Nakasero ebyapa byonna biri mu mannya ga Museveni. So akakodyo kali nti basindika Mutebire afune ennyumba naye nga babega waakyo basindika mupiira gwa Museveni naye bamuwe ennyumba ye Nakasero State House ye Nakasero bagimuwe bagimukwase ng'ekirabo okumwebaza nti yafuga eggwanga. Kati mukyala Jessica Alupo mukyala Museveni simanyi obuli mu namba mmeka bino emukola byonna federoni zaffe zibirawo 24/7 nga ziyita mu mpapula zammwe. This is a well planned move because now you are trying to force this idea to mature so that the late Mutebire is awarded this house. And then after you want to come out and inform the public that even Museveni is supposed to be awarded a property. Which property is Nakasero State House? And we already know that all the documents concerned about the Nakasero State House belongs to Museveni himself and his family. So kino mukivuga mutimati tutegeera bulungi nnyo. Muvuga ekya Mutebire nenga ebabega mwagala kuwa Museveni State House ye Nakasero agitwalenga property eye. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ngenze maaso. Kati zino security alert mumpuliriza bulungi nnyo muwandiike. Eri bannayuganda mwenna okwetoola eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okuexposinga Ragadi n'akabinja ke akaba mafia ba agent abali mu kubega bannayuganda mu movie industry nti musajja mukozi wa ISO era n'abasajja bonna abakazi n'abawala batunda perfume eza Golden Woods bakozi ba state era nga bambega ba ISO okwetoola eggwanga lyonna. Kino kyayiise naye ate nkyakikuba kubanga saagala kukolagana mbega. Bwetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okuyiwa ddiiru eno omumpembe Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Karekyezi ne mutowe General Salim Sare babadde batendeka ebiwayi by'abantu bano babiri nga bitendekera Bakabamba mu Bende district. Muno mwe muli abavuzi ba boda n'abalokole aboogerera enjiri ku makubo. Mugenda kulaba okwetoola eggwanga lyonna nga bambega bangi ku kkubo oba bayita abalokole bangi ku kkubo across the country mu bubuga obw'enjawulo nga basomesa eddiini balina ebizindaalo n'enjagala babannyonnyola mbategeere. Tutandise bwe tuti. Bulenzi nekola video n'enyanjulula akabondo k'abambega batambula mu ggwanga lyonna nga bakyusa akakodyo. Kati baleese obukodyo obupya bano bagenda bayiwa ku nguudo. Museveni ne banne omulimu gwabwe gusinga obukulu kuteeka ssente mu kubega balabenga basigala mu buyinza. Wetwogerera essaawa zino batandise okudeployinga abalokole ababeera ku nguudo abaweza pray the Lord naye nga indirectly bakozi ba state abagenda okuyiwa buli kabuga konna mu ggwanga. Bano bagenda kuba balina ebizindaalo ebibuulira enjiri nga balina bayibuli balina voice recorders balina video recorders ate bagenda kuba balina n'emmundu
nga kino kigenda kuba kibawa enkizo okumanya n'okusipayinga ku buli Uganda ina mu kabuga konna singa mbawo n'enteekateeka ewandiika abantu abayitaba mu kujjako gavumenti oba abayina enteekateeka y'okwekalakaasa bano bagenda kuba nga bali mu kibuga kyonna ky'omanyi mu Uganda nga bawereddwa omusimbi baweredde ensimbi n'ebyokukozesebwa okuba nti balipotinga direct ku bitebe ebyenjawulo ebyabambega so buli kibuga kyonna mutandika okulanga mutandisa okulaba ogerera ku makubo nga balokole mumanye nti abambega bawedde emirimu era bawereddwa omusibale batendekerwa kabamba okumala emyezi 4 n'ekitundu bonna bafulumye era bagenda kubeera buli kibuga kyonna n'obugo butono bonna okutera oggwanga bagenda kuba nga webali bano balina voice recorders balina video recorders balina emmundu balina bayibuli balina n'emizindalo eminene gye bagenda okuba nga batambula okuba nga bakola emirimu gino ojja mweregako nti mubulizi wa njiri kumbe omukyalo ono oba omulenzi oba omuwala bonna bambega bawedde emirimu bali kusereza state house basasula nvuddewo ngenze ku ndala tugenze ku bannayuganda mwenna naddala abaddukanya omulimu gwa boda batendese aba boda abayitirivu okwetoola eggwanga lyonna naye nga bano babadde batendekera kwa bamba nga bagenda bateeka ku buli stage ya boda mu Uganda naye ng'okusinga batagetinga Kampala Mukono Wakiso Ntebe Mpigi n'ebitundu by'Eruwero bano bagenda kuba bakola mulimu ki bano buli stage bagenda gisindikako bambega babiri aba boda naye kano ke kakodyo akalimu buli stage ya mulwejjako aba boda abapya mubegendereze bano bagenda kufuba nnyo okulanga bayingira ku bukiiko obuli ku stage ezo sina kindi okuforcinga obukiiko bwonna obuliko babuyiwe bo badde mulonde naye nga mu kulonda abantu bano baagala bateeke ku bukiiko buno bamanye ebigendera byammwe n'ebirowoozo byammwe bano bagenda kuba bapya nga balina boda empya oluba bayinza kuba ne boda enkadde nga mulooza boda ba bulijjo kubanga bambega nabo bagenda kuba n'obulikodinga balina emmundu ate era bagenda kubanga balina olukusa olutta omuntu nga talina bweyebuuzizaako bano batendekeddwa ekabamba mubende okumala ebbanga lya myezi 2 n'ekitundu bano abantu bagenda kuba bayitirivu nnyo to the extent nti basobola okulipotinga okumpi okuli ba diso fuso piso bonna n'okulipotinga mu semwayi iso ne semwayi okuba nti basobola okuba nti bategeeza state buli kimu ekigenda maaso era mwenna abavuzi ba boda ku buli stage yonna mu Kampala Wakiso Ntebe Mukono mubende mubeere beetegefu nti boda essaawa yonna zigenda kuteekwa mu bambega bano bagenda kujja nga bateekawo n'okuyomba oba okulwana okukyankalana ekiravaamu baba bamanyi tageti gye bagenda okukuba oba okugjawo wepo n'okutwala nga nena bugisi mufungize okuba nti bakola ebintu byonna bye baagala okuba nga bakola kubanga bagenda kuba baweerwa omusaala ogw'amaanyi kubanga Museveni akimanyi buli kimu essaawa yonna agenda kuba aluzinga obukulembeze ngenze mu maaso nga mukimanyi project ya Muhoozi Kanyirugaba ekiri mu nvubuko ono kuba nti yagenze Rwanda okubala bisambu simanyi yagenze kola relationship na Rwanda kitegeke bulungi nnyo muzannyo mu nsonga ezimu kuzaamu tutteyo kwe kulabanga bano abantu babeera ne backup in case waliwo ekintu kyonna nga Kagame asobola bayambako okuba nti bayingira mu ggwanga eryo okubanga baba amagye okubazza mu ggwanga erya Uganda n'okuuma ebyobugagga bye balina ekirala bano bali muzannyo gwennyini ogukola ebintu by'okubuzaabuza bannayuganda kuba guno omuzannyo baguluddemu ebbanga ddene nnyo gwe weewuunye omuntu atali foreign minister okuba nti asobola okuyingira eggwanga n'agenda ku personal interest n'azikola n'amala n'adda ate ne balaga nti mawuli bamutaddemu nnyo okumupromotinga kitegeeza kyebavuga kintu ky'amaanyi nnyo kati waliwo nagambidde mu ntaagingire omukyala Janet Kembabazi Mama Assassin atuuze wano akataffaali ke tukooye balina okunywa amazzi Janet Kembabazi, Mama Assassin, Mother of Death. Hope you are here. Muliza bulungi. Bano abantu mukutta teri abakwatira nsawo. Wetwogera olunaku lwa jjo mu matumbi budde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Omukyala Janet ono nga sinagenda yeeno. Tuzza ku internet kuno ne twogera abantu balowooza tusiwa ensaano ku mazzi naye kye tukoze ky'amaanyi nnyo okuexposinga safe houses n'enzita y'abantu abantu mbitundu ebyenjawulo badde bawulira abantu nga bakabira mu safe house nga babatta n'okusanga emirembe egisuuliddwa ku makubo n'emirala ne gibula Janet ne Boy badde bafuna amaloboozi okuva mu bambega nga bagamba nti abantu bakomplaininga mu safe house eziraanye ebitundu ebyenjawulo nga bawulira abantu ekiro nga bakuba ebiranga nga batulungizibwa bali mu kuttibwa ne bagamba tukoze tutyo kubanga tutta abantu bano nga tuwali kintu kisobola kutegera tetwassa abantu omukyalo ono Mother of Death Mama Assassin Janet Kembabazi kyava atula ne bbaawe mu buliri ne bateesa okugula ebyuma bina ebipya
bye tuyita killing machines okuva mu ggwanga erya North Korea. Era we tuwogerera olunaku lwa jjo ku ssaawa z'abaddenga 6:30 nga zolekera okuwera 7, ebyuma bino ebina byatuuse ku kisaawe Entebbe era byabaddeko special clearance eyabiyisizaawo nga tebiyise ku revenue wadde omuntu yenna okubanga abitunulako okujjako abo ababadde ku duty abadde bakimanyi nti ennyonyo lwagudde ya cargo ne batikka ebyuma bino ne bisira mu State House Entebbe era ne bamala operating abo babikola ne bitandika okusindikibwa ku station ez'enjawulo. Kati mukyala Janet Kembabazi mama assassin mother of death tuuza wana akatafaaliko mala okunyonyola ensonga zino zitegeere tukoya akamanyiiro gwe kennyini weetaba mu bikolwa by'okutta abantu nakati okyabatta. Omukyalo ono yatumya ebyuma bina bye tuyita killing machines ezigenda okuteekebwa mu bitundu by'enjawulo era njagala abantu abali mu bitundu bino mutegere bulungi nnyo. Ebitundu omuli Jinja okuliraana Magamaga Barracks, Kayunga ewa Kalangwa mubeera aweya, tugenze ekamwenge mbeera aweya, tugenze Moroto mbeera aweya, ngenda bibasomera bulungi kati kantandike bwenti. Olunaku lwa jjo ku ssaawa 6 n'ekitundu ennyonyi empangise yavudde mu ggwanga ery'amambuka ga Korea n'etuuka ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 6 nga zolekera ku lwa ssaawa 7. Yaleese ebyuma bina ebigenda okuba nga bitta abantu. Ebyuma bino biri bitya? Ebyuma bino bakuleeta mu kyuma nga omanyi ebyuma kye bakuleetamu abaali balabye engeri gye babali battamu abantu mu biseera batterangamu ebintu bino byabeerawo ebiboneze byabeerawo. Obeera mu kyuma kiri bakuyimiza mu bweti ne bakwambaza ekiringa ekipira nenga kiriko emikono ne kikuba kikuteeka no mu nsingo ne kikwata bulungi nnyo. Kiriko ne extension gye bafikisingamu okukyusa oba okukyusa okulaba omutwe gwenkana gutya ne kikwata bulungi nnyo ne bakinyiga switch ne kikunyola ensingo mulundi gumu. Abaana bayako firimu z'ekikombane gye bakyusamu ensingo. Ebyuma bino bigenda kuba bikwata abaana b'abantu nga bakyusa ensingo mulundi gumu. Muno temuli mwagenda kuba ndulu mbuwe banfumisa empisa sime banzigyemu enja sime bankuba ekibooko. Ebyuma bagenda kuteeka bulungi nnyo bakuteekemu ekyuma kikwata ensingo kinyola omulundi gumu ojja kuba owedde nga bakuggyama okutola kusula mu asidi nga bakuteeka gy'ogenda okubeera mu luweerera nga tozzeemu. Njagala Janet Kembabazi obeewega nti ebyuma bino tubituma kuva North Korea era tebyatukyuse olunaku lwa jjo ku ssaawa 6 nga zolekera ssaawa 7 ne babitira mu State House ne bakola ng'egye babapoletingamu n'otandika obbiwa abantu abagenda obbitwala obbikozesa. Tutandise bwete. Njala kutegeeza abantu mwenna nti ebyuma bino byatuuse mu Uganda nga Janet kennyini yabitumizza ku order nga yamala okufuna okwemulugunya okuva ba spies be nti abantu batandise okwemulugunya ku bantu abakaaba ekiro. Omukyalo ono yatumya ebyuma bino byatuuse olunaku lwa jjo era ne biyingira ku kisaawe Entebbe tebyakebereddwa dda okuyingira ku revenue okubikira. Ebyuma bino ekisooka kigenda kuteekebwa Magamaga Jinja okuliraana Barracks y'amagye awaliwo safe house ebadde ekifudde nnyo okutta abantu naye ng'abantu babuuza abantu abakaaba ekiro bava luddawa. Kino ekyuma kigenda kubanga kikozesebwa okutta abantu mu bitundu bino wammanga mu bitundu bya Busoga Jinja mpaka kubusya ku border kigenda kuba kikola omulimu ogwo nga lugo bakwata kubatwala eyo ojja kubatoona. Tugenze ekayunga ekyuma kigenda okubeera ekayunga bagenda kikwasa omukulu gwe bayita Kalangwa. Mujjukire Kalangwa alina safe house mu plantation y'ebitooke by'omu Banana plantation eri mu ndeejo bakwata abana baffe ne babatwala. Ekyuma kino kyatuusedde wa Kalangwa mu safe house eri mu bitooke bye babiri mu plantation ye gye bagenda okukwata ng'abaana bonna aba Buganda basinga obungi mu Mukono Kayunga wa yonna Gayaza bakwate batwale bateeke mu byuma bino bitandika okubajjawo nga teri muntu yenna agenda kwebuzibwa kubanga bakooye abantu abakubira emiranga nga babatta mbabakwasa ennaku. Tugenze Kamwenge waliyo Barracks eri mu kibira era nga kkomera lino eritugibwamu abantu era tekkirizibwayo muntu yenna atali w'amagye genda liri mu kibira. Ekyuma kino nakyo kyatuuseeyo dda era kigenda kukola omulimu gw'okubanga kitta abantu nga bagenda okyepaletinga muli aba SFC aba ISO n'aba CMY. Ekyuma kino kigenda kuba kikola mu bitundu kiri Kamwenge naye nga kigenda kuba kyopaletinga okukima abantu oba okugenda okutta abantu be bagenda okubanga bajja mu bitundu bino wammanga. Abantu b'e Kasese, abantu b'e Bunyoro, Fort Potro, Bundi Bujjo, Mubende, Masindi, Hoima, Mbalala, Kabale, Bukonjo, mwenna buli muntu gwe bagenda okukwata nga tayagala nkyukakyuka oba yeemulugunya ku nfuga embi ya NRM ogenda kubanga ogibwawo bino ebyuma Janet Kembabazi byaguze ebina okuva mu ggwanga ery'amambuka ga Korea. Tugenze Moroto mu region ya Karamoja namwe ekyuma ekyammwe kyatuuse dda era kyekyuma ekyokuna.
kino kye kigenda okubanga kimenya n'okukutula ensingo z'abaana abava mu bitundu bino wammanga mwenna abali mu northern Uganda. Ekikyuma kigenda kuba kikola mu northern part of Uganda gye bagenda ng'okukwatira abaana n'abantu abatayagala gavumenti okuba nga abajjawo. Ekirungi ti Karamoja experienceeko engeri gy'okuttamu abantu era nga twogera kati saa zino bw'otandika okubala population y'Abakaramoja tekyawera olw'ensonga babakola operation Lee ne batwala abaana babe bangi abattibwa abajasi ba UPDF ne babatta bangi nnyo ne batwala ebyobugagga byabwe omuli n'ente n'amataka gasinga obungi. Omukyalo ono ebintu bino abikola olw'ensonga nti baba bategeeza nti abantu batandise okutegeera nti tuba kuba amasasi tuba tulugunya ne bakaaba ekiro abantu ne beebuuza baani abakaaba. So no ekitta abantu kigenda koma okujja nga tusitukidde wamu okujja gavumenti y'omumpembe yoseriti bahabula otabasika mutano wakalekezi okuba nti balekerawo okutta abantu tugenze maaso. Era bwetwogerera essaawa zino njagala muwulirize bulungi nnyo. Bannayuganda mwenna mugenda kutandika okwerabirako n'agammwe nga temugawumbidde. Social media platforms ezimu zigenda tandika opromotinga Muhoozi Kanyarugaba ne radio stations. Nkiddamu mugenda kumanya nti kati tugenda mu lutalo. Mugenda kulaba nga TV, radio stations n'abantu abasinga obungi mu Kampala bapromotinga Muhoozi Kanyarugaba nga president. Ekyo nabaganda kive bannayuganda ffenna tuli basiraamu tutuuka mbyobufuzi tetuli ambizi. Embizi gye bayita Muhoozi Kanyarugaba twagiga nti tujja ggirya tugenze mu maaso. Nabategezezaako ku buzibu obuli Nakaseke njagala butandika mangu nnyo ng'obudde bukyali. Bwe twogerera essaawa zino Nakaseke wafuuse kattiro nga abantu be Nakaseke abasinga obungi batandise okuva ku mataka gaabwe nga badduka ekibambulira. Nga musajja mukulu eyajjanga amunoonya obubuddamu gwe bayita Sula Ssemakula Sserunjogi naye ng'amanya g'amatuufu agamanyiddwa ye Minaani ne Kamege era ono yajjanga munoonyi wa buddamu. Nakaseke eno yeefudde kizibu takwatwako. Amenya ennyumba z'abantu n'atwala amataka g'abantu. Ono nno yeefudde kitala kubanga yatuuse n'okuba nti amenya ennyumba ya musajja mukulu gye nabagambye musajja mukulu ng'anoonya n'ow'okudda talabawo. Kati singa obeera muntu mukulu era ng'oli mu nsi ogawumbidde ng'ono yekitaawo musajja Muganda ali ennyumba ye baagimenye wuuyo musajja Muganda kuba ekifaananyi musajja Muganda wuuyo omusajja omukulu emyaka 65 watuukira okubanga atunudde bw'ati mu nsi y'abajjajjaabe nga ni Kamege seyeeyita Sula Sserunjogi yamenya amakaage ng'ate ono yeeyita Sula Sserunjogi ni Kamege musajja Minaani ni Kamege yamenya ennyumba y'omusajja Omuganda. Yiyo ennyumba y'omusajja mugitunuulire ku myaka gye 7 takyalina ssere zigula nnyumba takyalina ssere zigula ttaka. Omusajja Sula Sserunjogi ennyumba ninga musajja Munyarwanda yajjanga refugee ayina n'omwana ali mu parliamenti tugenze mu maaso. Yiyo ennyumba y'omusajja yiyo mwena mwagiraba ku mawulire. Kati awo sigenda kulwawo okujjako bategeeza nti bwe nabadde empita mu fayiro zange okubajjukiza kikye nali basuubizza okubabuulira obujulizi. Njala muwuliriza obujulizi buno bulungi nnyo obufa ewasali mu Sale gye yateeka bifactory gye batulugunyiza bannayuganda. Njagala mbiwulire bulungi nnyo mubitegeere bulungi. Buno obubaka buli muntu eyakolako gyokengere ku bubaka bw'abaana bali mu biyumba mwenda muwulize bulungi. Kati musooke muwulize obubaka buno. Oliyo otya Mr. Lumbuye kensuubira oli bulungi. Kakati Mr. Lumbuye obaddeko awo ku live n'oyogera ku nsonga za factories eziri e Kapeeka eyo. Ate era wali wayogerako ne ku information eyo Kapeeka eyo factories ez'abasale. Kakati nenjala nange nkuweeko waneeno kubikwatayokko kuba kati bye wayogedde eyo yabadde nga 5% ku bitekinga place Kapeeka. Kapeeka abaana like abakozi babasiba okuva 2020 mu Gwokusatu. Era kampani neteekawo etteeka zonna eziri eyo ne zigamba oba okolera kampuni za wano olina kuba nga ova wano eno. Baazimba waawe ebiyumbayumba by'amangungu awo ne bagamba mulina okuba nga musula wano. Ate nga bwomanyi nti abakozi oluusi Uganda tewali mirimu. Kuba nange gye nali 2020 nali nkyali mu Uganda.
etubeeraawo nga tolina kyakuzaako okuba biseera byali bya covid nga tulowooza nti oba lockdown bwe zinaggwaggwako banaatuta netubeeramu eyo embeera 2020 naggwako netuyingira 2021 netubeeraawo nga naye ngaembeera erimu ebatusibidde omuntu wa bulijjo tasobola gibeeramu ebiwafo wetusula nga walinga ow'ensolo naye nga bba Abachina tebafaayo basale nga bajjawo awo kuba waliwo abakulira abakozi awo alinga HR naye nga abakozi bamugamba tugambireko abakulu babeere nga bakyusa mu mbeera oba batute nga naye tewali kikyuka. So embeera yeeyo then na bino ebyotulugunya abakozi eyo batulugunya abakozi ekisusse kuba kati companies eziri eyo waliyo nga goodwill bo bako almost companies zonna gundi yazo yemu working structure yayo yemu nti batandika okukola ssaawa 12 kitundu ezimu emwe endala zitandika kukola 12:05 endala ssaawa then nemunyuka ssaawa emu kitundu naye nga bakuwa ssente mmeka nusu kakaaga ezimu zigaba kakaaga ezimu 15,000 then endala kanaana ate nga tewali kuwummula okola mwezi mulamba bw'omisinga olunaku tugeze oli mulwadde ekyo kiyinza okugobesa naye ngaebyo byonna bitakinga place ekapeeka awo olaba era ezo companies ezo eziri eyo sinza zenyumirizaamu ziringa tocha chambers ez'Abannayuganda abantu babonaabonera abantu bukyanga abakozi bukyanga lockdown zijja mu Uganda covid n'alabikako mu Uganda abantu bali mu like companies z'abasiba tebafuluma mpozi jo wawadde information waneeno kubeggulo n'addeko ku live yo wadde oyogedde okubyawa era abakozi bakedde kwekalakaasa ndowooza wabaddeko ababaddeko nga bakuwuliriza bakedde kwekalakaasa nga bagamba bakooye era tebakoze abasinga so kati tuwuliddeko nti balenda tunula mu nsonga zaabwe naye embeera yeeyo Mr. Lumbuye Abachina beeyisa bubi ekisusse wano mu Uganda kuba nze nga nkyakolayo wande bwali budde bwa kumakya Abachina balina n'amateeka ge bawaawo bawa shoot and kill oyinza okwebuuza kijja kitya okuba nga bawa shoot and kill ng'ate si bamagye wande lwali lunaku lwa kumakya kati nga waliwo awo ebintu ebyali bibuze mu store awo byali bibuze kati Omuchina akwasaganya store ne banoonya ebintu nga tebabiraba naye waliwo omuddugavu akolawo by then nali ku night shift nga naye waliwo omuddugavu eyabadde akozeewo kati ne bamukwata nga bamubuuza ebintu byalazeewa naye nga it was like some kind of misplacement baali balina gye babitadde nga tebabulaba bulabi ne baleeta amajje awo ne baleeta ab'amagye nga 3 ne bagamba n'omuntu balina eyo ekiyumba mwe basibira abakozi tugeze omukozi bamuteebereza okuba nga alina kyabbye oba alina kyakoze omukozi ne bamugamba bamutwale eyo bamusibe emiguwa bamusibire eyo Omuchina n'atowa order nti bwagezaawo okudduka mukuba amasasi ate recently awo mugwe okumeka mu January awo mugwe okubiri kuba still nali nkyali mu Uganda era nga nkyakolera eyo company eya goodwill waliwo omukozi ye yali abikooye ng'abasabe bamuteebaganye ye n'asalawo abuuka agende abuuka ekikomera bwe bamukwata ng'abuuka ekikomera waliwo asikali Omuchina then n'asikali Omunayuganda kyebakola omwana bamumenya okugulu ne kumenyekamu ebyo omwana yali aveeyo bundi bujjo mukongo beeyo bakonjo bagwisi naye ng'aweeyo bundi bujjo omwana ne bamumenyamu okugulu ekirungi muzadde we yalina kasente ne babitwala mu mateeka awo ne babifutyanka biki kyawo ne bagamba bagenda naye ng'abantu bangi ne bagamba bagenda musasulira ssente abantu bangi babeereddewo abantu nno bafiira ddala omuzi factories eziri eyo recently mu January ow'omwaka oguwedde ekyuma kyasalako omwana obulago
sino yo baana bangi baso waona abaana ababula n'owulira nti omwana yabuze omukozi temukyamulaba yabuze ne tugenda owulira information waliwo abakola eyo mu zisitoowa bagamba nti bamutadde basaddaaka abantu basaddaaka n'abantu eyo nti omwana bamusaddaase abachina basaddaaka abaana tugezeeyo buli mwaka balina osaddaakira ebyuma byabwe ebyo machines. So ye embeera taking a place mu goodwill ye embeera taking a place mu Uganda. Museveni yajjako ekapeeka mu 2018 was it 2019 nga tuse makati ne turaising complaints ezaffe twawayo complaints ezaffe ng'abakozi ne tugamba waliwo atukulira waliwo yali akulira abakozi ne tugamba banaye sente ntono nusu kanaana ntono okola okuva saawa 12 kitundu ez'okumakya paka saawa emu kitundu sente ntono kati eyo olupapula lwetwali tuwandiise ne balutwala ne bamutegeeza Museveni yali gyali ku factory eyo yali azze ngaze kulambula naye yawa speech n'agamba ng'omukulembeze w'eggwanga ng'abakozi ffenna tutudde awo kuba eyo kampuni ya goodwill yokka ekozesa abakozi nga 8 Museveni n'agamba nti omuntu atasobola kweya nusu kanaana adde mukyala alime era yawa order abachina nti temukolanga nsobi kwongeza bano bannayuganda sente. So ye embeera eri mu Uganda ye embeera eri eyo nawulidde olyogerako awo neŋŋamba kensoke nkuweeko information wano eno kuba nze mbadde gye nkola paka we nakoowa embeera n'envaayo I just resigned nenga mbeera mbi abakozi babonaabonera eyo babonaabonera ddala. All right. Your closing statement eya torture chambers eziri kapeeka zemuyita factory nenga ate balina interest zaabwe eziri hidden. Kati nyenze kukyaba nyaffe banyinaffe abakola mu Buwarabu mu nyumba z'Abawarabu. Nina message eno njala mugiwuliriza bulungi nnyo. Era njagala kampuni zonna ezitwala abaana mu Uganda mwebale nnyo omulimu gwe mukola okufunira abaana bana emirimu. Naye muyina ekintu ekikusiki kye mutabuulira bannayuganda. Baana bawala ne baana balenzi mwenda bali Middle East njagala mulize eddoboozi no lyengenda okuzannya. Njagala mulitwali nti eddoboozi kkulu njagala mulijjemu information muleme kwekubya mizimu. Kampuni nkiddamu ezitola bannayuganda banonyeza emirimu mwebale nnyo okukola emirimu naye mulina ekintu kye mutabuulira ggwanga kye mukola. Gwe mwana muwala ali mu nnyumba nga wafuna emirembe serezo zifuna tebakutocalinga wera ndi gudu yisengalo mu maaso baze Allah. Naye eriyo bannammwe abali mu mbeera embi. Eriyo bannammwe abaafa, eriyo bannaba tamanyikiddwa gye baalaga, eriyo bannammwe nga baabula ku nsi baavaako nga temukimanyi. Njagala kusooka kubategeeza, njagala okwebaza kampuni ezitwala abaana bano nti mwebale kubanga eri abafunyeemu, eri abafiiriddwa, eriyo n'abafiiriddwa obulamu bwabwe. Naye eriyo ekintu ekikusike bannayuganda kye batamanyi kye njagala obategeeza. Era abaana bawala abakola mu hawusi, abakola mu makolero, abali mu Buwarabu njagala muwulire ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo. Kubanga ali eddoboozi zembi ebintu bino zembi yogera nga mulowooza nkola propaganda kati nafunyeyo kafulu akoze research nga atambudde amawanga g'Abarabu n'okunoonya biki ebituufu ebiriwo era information nagifunye bulungi nyabayinza okumeza mwade mwagifunyeeko nenjagala ngibazanyire mugiwulize bulungi. Eno message njagala egende ku baana bawala mwenna abakola mu biyumba n'abalenzi abali mu Middle East mwegendereze nnyo muwulize ensonga zino wammanga. Naye nga nsooka kugamba nti afunye mu mulimu gw'obwa house gala wa Kadama webaze Katonda nti oli mulamu. Naye abafuniddemu obuzibu nga mutuuse ne waka ne mufa olw'ebintu bye babakola nga muvaayo tembimanya ekisookera ddala omuwala bw'asobola okukozesa naye ng'onootera okuddayo ennamba esinga obungi abaana ababawo obutwa mutuuka Kampala n'omala emyezi 6 n'ofa oba n'ofuna obuzibu nga tokyasobola kwebeezaawo ekyo gye kiri kubanga baba tebaba bamanyi mulabye ebintu bingi nnyo mugenda boogerako. Abasigadde baba ne mission eri hidden nga temumanyi kye bagendera kati njala mulize eddoboozi no mutegere bulungi nnyo era kampuni zonna mumanye ebintu bimukola abaana ba Uganda njala mbitegeeze mubitegere bulungi nnyo eddoboozi no kandi bazanyire muliwule bulungi nnyo. Muganda wange nkulamusizza wenna gy'oli njagala kunyonyola ekigambo kafara era baganda bange bonna abali abazadde n'abo bali ku kyeyo nga gwe watambula butambuzi n'ogenda nti ogenze kukola naye nga tomanyi olusi kyogenze kukola oba kukoleramu bakiyita ki.
naddala ng'ogenze mawanga g'Abawarabu. Amawanga g'Abawarabu gayina enkola eyitibwa kafara oba kafara system. Kafara system nga yenkola etegeeza sponsorship. Ekigambo kafara kitegeeza sponsor. Kafiru ye sponsor, then kafara is a system. Sponsorship. So that means omuntu yenna gwe basponsoringa nga bamusponsoringa okugenda akole, kitegeeza nti teyeesobola kweteekamu. Nolwekyo katumuteekemu agende atukolere. Oba mukiwulira bulungi? Katumuteekemu fe abamutaddemu ajja atukolere. Baakozesa ekintu ekyo nga baagala okubeera nti bamanipulatinga ensi eza Africa oba eziri mu Asia nga zifumbekedde obwavu ne unemployment. Olwo nno bo bakole business zino wammanga ezeekwese ze bataayolesa, era mu documents zaabwe tebaalaga nti balina intentions ezigenda okukola high level illegal businesses nga organ trade. Yensonga lwaki bw'ogenda mu GCC medical, GCC kitegeeza Gulf Corporation Council, amawanga g'Abawarabu agali mu lunondo olwa Gulf oba Gulf ageegattira mu kansi eyo eyitibwa GCC, nga balina amalwaliro gaabwe agali special. Gano nno ge malwaliro agakebera abaana abagenda mu Middle East. Wano mu ggwanga Uganda amalwaliro ago gaba encouraged ege gakola gye bayita visa medical, nti omuntu waba atuuse okugenda ebweru asooka n'akola medical eyiye eya wano n'akebera ebisoboka, naye ate bo balina eri special gye bakola, era gwe tuweebuuza lwaki bakola ate eri special. Kyebagambye eri Uganda tebagyekakasa. Omuntu wagenda emulago n'akola ng'eriko just nti Mulago hospital nga n'ekigambo GCC tekiriiko, abatakoze. Omuntu bw'atagenda mu kakiriniki akali simanyi special kali eyo obusanga eyo side zeeyo munda omwo mu Bukoto ntinde eyo munda eyo nga kalina ba special doctors abadiringa mu kwetegereza ebintu ebyo ebyenjawulo bye baba baagala n'okuqualifying saaba balina okugenda ze bayita GCC medical centers. Nga amakambane gano gonda gemawulira agatwala abantu ebweru gayisa abaana bago mu GCC naye tebababuulira. Abasajja bano bakola hidden business. Yesaawa tubabuulire oba tubaabye. Mu GCC tojja sangamu abdominal ultrasound scan, tojja gisangamu nti bagikola abantu. Ojja lwawo kisanga bakola balina ebintu features ze batunuulira ne baddira ono gwe batwala ne bamusaako obuzibe, naaba ng'ali convinced n'obwavu bwe nakkiriza nti alina okugenda. First of all bapikamu, basooka ne bapikamu wano omuliro. Government programs zonna ezencouraging abantu okubaako, okubaako kye bakola ne bwe kuba musaala basobola okulinnyirira gundi biru nga eya minimum wage ne bagikotogera. Njogera abantu abali emabega wa programu eno eya kafara n'okukola obuddu buno be bamu b'owulira abayenkaleginga n'omukulembeze w'eggwanga ne benkaleginga na buli omu gw'omanyi nti alina potential oba okusalawo ku bintu bino bye twogera. Balina amagezigezi ge babawa nga batudde mu corporate meetings zaabwe eyo nga babakonvinsinga nti kyekiteekeddwa okukolebwa. Let us ignore the minimum wage, let us ignore oba try to pump levels of poverty. Basobola okutukwata bukwasi mu ssente ne bateekawo embeera ng'abantu bonna bawulira bakooye n'olaba nga buli omu ayayaana kufuluma. Kati bo bamala kikumamu abantu bonna baba baagala kufuluma. Naawe kenyini nyini ampuliriza era muli owulira oyagala gendako bweru Dubai, Bawarabu oba Saudi Arabia, owulira nga muli nga byokola tokyabitegeera, sente tezimala, buli kimu tekimala. So abantu bano basigala bapampinga that cycle nesigala ng'ebakolera. Olwo nno ne bafuutukayo ne organized trafficking systems nga ziyambibwako government nga bwebanga ministry ya gender teri mabega wa bino. N'amakampani agatwala abantu ebweru, let them come out and challenge me. They will tell us lwaki baba batwala abantu ebweru
baba bakukuta naba job brokers ne bata involving abakozi lwacha abakozi tebalina representation eyo gye muteeseza bye muteesa so nolwekyo gwampuliriza njagala okunyonnyola ekigambo kino kyebayita kafara oba system gye bayita kafara gwagenda ebweru ogitegeere nti eri deep rooted ngeri era eri organized eri abasajja abakuba ssente emitwalo gya dola gye bakuba ku muntu omu owa kampani omu bw'afunayo omwana omu n'amukwasa omu bw'ati kuba bonna bakibagamba nga babawazi license bamanyi ddiru zaabwe ezo ziri hidden mu baana baatwala n'afunayo omu yekka bw'ati amumala bumaze okugaggawalo n'atandikirawo obulamu bwe omwana omu n'amugenda ne basaksidinga ensigo ye ne bagimugjamu oba kiki kyonna ne bakimugjamu ne bateekawo lies onfuna bulungi eziraga nti ye omwana yafudde musirike musayininga natural death ne basooka badireyingisa omulambo okudda gugenda okudda nga mwe mwevunda dda mwagala kuziika buziisi olwo minisitule negamba abakampani mwangu mwogeregeziganye n'abazadde abo baleme kukuba nduulu bagende mubawe ambulensi bagende baziike mangu kibi kyawongo tebakiraba so nolwekyo omuzadde atafaayo ku mwana we nga bamuzizza nga afudde nti tugende tukebere gwe manya waziika dda atalina nsigo waziika dda atalina kiwanga kimu ku byo bakikola batya bakozesa system eri gye mbadde nnyonnyola eya sponsorship bakusponsoringa n'obwavu bwo ne bakusponsoringa n'obutaba na mulimu gwo ne bakugamba bo bagenda gukuwa naye bwe bamala okugukuwa n'otambula ne basindikira bano bannaabwe ba broker oba agencies eziri e Uganda who are the workers, the brokers to the masters in Saudi Arabia or in other Gulf countries. Bano bakolera bali, they are the ones to complete the cycle of kafara system oba chetwita modern day slavery. Nti babalina okubayambako bano abaami abali wano bemuwulira abamakampani agalina license bebayamba kubali nti bano bebalina okukola manpower pooling eyo enoonya abakozi abo bonna abasaanidde okubanga bagenda ne babeera nga bayisa mu system kyabwe ne bahoodwinkinga public nti mazima ddala buli kimu kiri okay era abaana bamwe bali safe mu mikono gyaffe kumbe mubo banoonyamu tebaba bangi nnyo mwaba abaana abagenda mwemuba ababa selected nga bo bakugenda kutuusibwako obwo obulabe bwe twogerako n'atuukayo ne bamukola obulabe ne bamubuzaawo mwe mwebuuza lwaki omwana ono bamuggyako communication lwaki atuuka okumalako contract ne bamukwatirayo ng'ate UN etugamba omukozi tolina kumugaana ku exitinga nga amaze okukolera lwaki babasibako exit visa eyo nno ye kafara system nti abakozi bano babakontrolinga okuva kagere paka ku mutwe nasigala abaana bamwe bangi bali mu bawalabu bagudde ddalu mu psychiatric centers because of this kafara system abaana bamwe bali mu buwalabu ngokuba lwe yalinnyayo tomuwuliza esente azisindikira mu kutya abawalabu abo bakola ebyambyone bino balina scarecrow gye bakola baboggose batiisatiisa bakangakanga buli kiramu era abaana abawangala nabo babamanyi bekambuwaza n'ateekawo embeera kugamba n'akuyetinga fear eri omwana ono paka lwamunafuya bw'amala omunafuya omwana ono ne bw'atuuka okubanga takutanafuya mwana yekka nammwe abazadde abanafuya ne bwe mugezaako okunoonya omwana wammwe yadde UN egamba nti omwana wammwe alina okubanga mumawuliza nga famire temusobola kumufuna bamukwata ne bamusalako ne balaga nti mulina bamanyira bo nga basindika nga busindisi ssente bafuna property olwo nno bw'amala okufa bakulaga balina system kye bakuliyetingaawo nti balina okubaako engeri gye bakwatagana ne gavumenti zaabwe ezibayamba okutuukiriza bino kwekussa neya Uganda olwo ne bakulaga nti bakwataganira wamu naye ng'omuntu oyo amaze okufa bafuba okulaba nga bakukuta ne bateekawo ebibeera mbu system era kino system era birina kuba bwe biti era gavumenti egamba bwe ti kumbe munda abayaaye bano balina byebakweka njagala okulabula bannayuganda mwenna abali eyo mutegeere kubanga kino abaana bamwe abagana ne bakola bamu abazza emisolo ne giyamba eggwanga lino okusigala nga ate nakyo gibuzaabuzibwa abaami bano abatwala abaana bamwe babalangira envunza ne babanafuya right from home ne babalemesa n'akatono ke yandibadde ategererako wano n'asigala nga alina kunnumba nga atambulira mu mikono gyabwe paka bwe bamugusa gye bamwagala abaana bamwe abamu mu eno system gye twogerako eno system nnene kuba kati yava mu Saudi oba mu nsi ziri endala ezo eza Gulf Neranda connecting from Africa and Asia where they connect and where their agents okubatwalira abantu bano
kubatuusaayo. So kafara system mu bufunze etegeeza okusponsoringa omuntu fedeti bondage nti omusponsoringa n'omuteekamu bw'omutuusaayo n'omu-owninga n'omusa ku bondage. Bondage omuntu asobola okukuteeka ku bondage kitegeeza olina okuliwa okuzza okugamba okurepressinga ekyo kyekye yakuteekamu alyoka akusonyiwe. Oba si ekyo okubeera nga akufunamu okukkiriza akufunemu behind closed doors. Mu ngeri nnyingi abamu ku bo the worst becomes extracting their organs. Nti olw'okuba akukontrolinze n'aku-owninga kati asobola n'okukwata ku nsigo yo n'akwata ku kyonna kyayagadde ate n'otaba wamubuuza ne bakuziika mu linnya lya natural death ne bakuziika mu linnya lya accident balangirira za accident bastaginga buli kimu ky'omanyi just okonvinsinga mu abali eno abeebase mu Africa nti munaaya mwana nti yafiira bwerwe ate munaaya omwana yafiireyo ne mbeera nga mmwe muwaga gumu omwana bamuze tumuziike mwagala kudda budde kuziika buziisi naye temwetegeeza baani be muziika. Funa bulungi. So system mpanvu nga erimu obulyasa amaanya weewuunye abaana abafunye okusomoozebwa ku mirimu gye baba bali naddala ba domestic workers batuuka ekiseera ng'omwana oyo mutuufu agamba nkooye njagala kuddaka. Ekyo kigambo kibatama. Buli wayogera njagala kuddaka nga bamugamba leeta zitwakuteekamu sasula zitwakuteekamu. Kakati gwe nange njagala twebuuze sponsorship yaawa gye bakuwa bw'olemererwa oba n'owulira nga tosobola oba nga toyagadde ne bakugamba sasula ze twakuteekamu liba bbanja oba eba sponsorship. Kati abaami abo olw'okuba bamanyi balina ebigendererwa ebyekwese bibagenda okumpulishinga ku the end of the contract bibagenda okumaliriza wakati awo mu contract oba wakati mu mbeera bwe balaba omwana ono yeekyanga gwe balinako ddiiru gye bagenda osindolinga kubanga bwetegereza kidini yokka egula $26,000 ejja $. Kidini embweti emala bumazi buno obukampani buno bumusanga mu Katanga wano e Kampala okwekulaakulanya within just 1 month ng'atuta omwana omu n'asucceedinga ne bamukola bye bamukoze kuba balina ekintu kye beekwasa batwala kirindi era bwe baba beewoleza bagamba abalala bali bulungi abalala bonna bali bulungi naye nga omu babiri basatu abo bo target era nga nkulayira wallahi bajja kufa n'emirambo gyabwe gituuka olusi obutaddizibwa emirambo gyabwe olusi gikomezebwewo babuzaabuzibwe paka bwe babaziika nga tafunye na postmortem. Funa bulungi. Awo njagala okukubira gavumenti eno omulanga bwe bemanyi nti yaratifyinga ku international labour standards ng'era ekkiriza nti mu butuufu waliwo eddembe lirina okuweebwa abantu etegeere nti abaana bano abatwalibwa ebweru bemutwala ne musosowaza ekyemisolo gye mufuna na buli kimu kye mufuna ng'abaana bano batuusibwako ebyambyone bino bwe muba temushirimu twagala abaana bano mubateeke ku board eteesa biki bye mugenda obakolera esalawo wa gye mubatwala babeere nga bali influential nnyo basobole okuba vigilant kwani agenda okubakwatako kwani agenda okukwata ku nsigo zaabwe babeere nga abaana bano basobola okujjukiza oyo atawadde munnaabwe communication asobole okubeera ng'ateekebwako communication. Twagala gavumenti etegeere nti bino tetubyogera mu mutima mubi. Twagala security y'eggwanga lineetegeere nti bino tetubyogera mu mutima mubi naye nammwe mulina bannyinammwe bali mu mbeera eno muze ma offices gaffe nga mutusaba obuyambi muli mu security naye nga bannyinammwe bali ku mawanga bakola ebintu bye bimu muyinza okuba omuzannyo temugumanyi nti bannammwe bennyini abali mu security be bannannyini makampani gano be bazannya omuzannyo guno mu gisisi be bazannyira abasajja ba gisisi okukola omuzannyo guno ffe abagenzeeyo ababaddeyo tubabuulidde if you don't read enough to understand what we are telling you njagadde mbavuunulire kino kikube mu layman's language ne maama ali ekyannamukaaka ategeere. I did not want to cause the other strong words eziyinza okijjayo obulungi naye njagadde nkikunnyonnyole lwafuwe kafara system evumirirwa buli omu alwanira eddembe ly'obuntu. Lwaki Uganda esalawo n'etwala bannayuganda mu mawanga agatabawa ddembe ngamba liberties of association liberties to collective bargaining you know. Lwaki Uganda esalawo n'etwala abannayuganda n'ebateeka mu mbeera eyo olunoosanga minisita ng'agenda naye yeewugguusa mbu kati nkyaddeko Saudi Arabia nziza okulaba protection y'abaana bano bakaaba nnyo sitegera lwaki bakaaba okwo si kwewugguusa weewugguusa ki kubanga abaana babatwala mu kafaala system okimanyi bulungi nnyo bali ku miguwa balinganga bona okwata omuntu n'omusiramu mikono n'amagulu n'omusuza ebweru mu ddungu gwe ng'omugambye nja nze nyina okuprotectinga teri mulala
kabani bwagazaako nakukwatako ngwajja okutaasa tujja muvunana lwaki akutaasa ffe tulina okukulabirira ffe abakutaddewo ffe tulina okukifaako ensolo enkambwe we zinajja ffe tujja okujja tukutaase naye ensolo enkambwe we zijja tobalabayo abaana be batandika okulajana nti bannaaye nfa boosi ankola kino kyaba balimba tebaagala kukola baagala kudduka buddusi bagende tebaagala kukola kumba ogamba twalira ddala twesa mu kiryo kyange ne musooka nga muddira abaana ababonyebonye mwe ne muvaayo ne decision nti yakuba repressinga nga ne boosi abadde arapinga temumugambyeko ate ne mumurepressingira omwana omulala kyekyewuunyisa abasajja mu okubanyaga muli balyaza amaanya ng'olwo mumunoonyezaayo match egenda okuggusa kiri kyeyayagala bwabanga wa blood group o nga mumunoonyezaayo match nga nayo mugisindika nti replacement is the only solution you have for the workers who are crying out in these houses under kafara system. Is that what government of Uganda can do? Bingi ebyokwogera naye obusungu tubalinako bungi njagala otegeeza security bino ebintu saagala muveeyo ate muntiisetiise enkya nti ku lw'okuba nayogeddeku ebyo ebikolebwa bannammwe mutegeere nti bano abantu ababonaabona balina ababazaala ababonaabona n'olunaku lwe tunaasitula ababazaala olunaku lwe tunaasitula ababazaala ne bajja mu maaso gammwe babanja abaana baabwe abo bemutunda mu buddu mu Saudi Arabia nawa ngeno we mukumamu omuliro wano obwavu bweyongera ebirimu gibule bwe kimusho you antagonize every program of government until you make all of us desperate and then come to your hands namutandika ovuma abaana abali ebwera babonaabonera ku mawanga gye mubatunze nga mumaze okubatunda $1,100 nga mwegasoomu ne embase yammwe kuba naye efuna ate bakola kye bayita job order mumala okubatunda ne mutandika okubavuma envunza bakazi batuuba nnyabo ne bagenda ne beerekereza obufumbo divorce rate yeeyongedde abaana batuuse okuleka ekyo kye bateekeddwa okuba naturally ne bagenda babeere mu mbeera ey'okubonaabona ne mbasalawo mubatuuseko obulyaza amaanya. This has to come to an end. I'm telling you. Kitalo mabeere biruma azaala atazaala tosobola kulumirwa kintu kino. Kitalo mabeere bino biruma azaala atazaala tasobola kulumwa kintu kino. Njala kiddamu omuntu ayitibwa kaddugala gwe muntu oligino omuntu owaddala Katonda gwe yateekako engalo ze n'ammalirako buli kimu. Kyova olaba Katonda abakuumidde mu mbeera y'obwavu ne muyitamu, n'abakuumira mu mbeera y'ebirwadde ne mugiyitamu, n'abakuumira mu mbeera y'okuttibwa ne mugiyitamu, n'abateeka mu mbeera ne mugiyitamu, naye ng'omuzungu tasobola giyitamu. Kati njagala bagamba kiri ku likodi nti omuddugavu olinga emmotoka esinga okubeera ey'ebbeeyi mu nsi yonna omuli Lamborghini, Ferrari ne Bugatti. Abazungu bwe buno bu Toyota Corona Primo simanyi vitiz awo bazungu. Omuddugavu oli Lamborghini, Bugatti, Ferrari kubanga n'okulwala chances ziba ntono nnyo wadde mufuna ebizibu bingi. Kitegeere nti body organ yo emu bweti eri worth emitwalo egiwera 20 ate ng'esobola okukola n'okusinga body organ y'omuzungu omuntu yenna omweru kubanga eri perfect. Katonda yazidesigninga nga z'amaanyi nnyo. Kyova olaba muli katale bagenda batunda kubanga bagambye omuzungu vitizi Corolla Primo, omuddugavu oli Bugatti, Lamborghini oba Lamborghini mubika by'emmotoka. Body parts zammwe n'obulamu bwammwe bwa bbeeyi nnyo. Ffe bantu abali complete human beings. Yensonga lwaki ne bwe tunula ku mubiri guno kijja kubeera kizibu nnyo okulabako emisuwa ng'ogiraba kala yaabyo. Tunuulira omuzungu emisuwa gy'osobola ogiraba nga gya green oba gya black. Gwe nowhere to be seen, you are tosobola ziraba kubanga you are complete human being. Abasigadde bonna bali half baked. So mufeeyo okumanya value yammwe y'abaddugavu.
That's why batadeko buli mbeera yonna eyetaagisa naye tukyawangadde kuba Katonda bw'atu yatutonda ffe tuli value nnyo eri obulamu bw'omuntu. Kati nga nfundikira katambi ka leero, Munnayuganda akyayagala obulamu bwadde onoonya ensimbi. Eriyo programu ze ndawulidde gavumenti n'abasajja bayo abagavumenti ze batandika okukola okutwala Abannayuganda mu Asian countries n'endala eziri waggulu eyo. Buli nsi gy'oliramu ng'erimu akantu ke bayita sitaani, oba Turkmenistan, Afghanistan, simanyi Pakistan, kinga bakutwala nga house girl oba house boy. Don't dare. Nkiddamu, don't dare. Ebbanga lye bansiba mu kkomera mbadde n'abantu bonna ba buli kika bava buli kasi akalimu sitaani nga kakisimba n'ennyukuta sitaani ne bambuulira sisitimu ya slavery eriyo okutunda body organs yemu ku nkola nga batunda emmwanyi mu Uganda oba mu Africa. Abatandise okukola obulango nti batwala abaana Afghanistan, simanyi Pakistan, simanyi ludda wa simanyi okubatwala mu house girls, bannange bagenda batunda nga ovakkedo. Ekyo mukitegeere. Nkiddamu omuntu bwagamba Dubai tsoke ne kasaba kutwala mu nsi eziri mu sitaani, please don't dare. Kobeere mulezi, kobeere muwala. Bansiba mu kkomera nabadde n'abantu bana bali mu nsi zonna, Afghanistan, Pakistan, simanyi Kyrgyzstan, simanyi Kazakhstan, simanyi ani, zonna bantu mbadde njogera bambuulira buli kimu ekiriyo. Njagadde obbagamba ebintu bino ng'obudde bukyali, muleme kugwa mu katego kano. Temugeza ne mugendayo, bagenda batunda mu organize mmwe mufe mu linnya ery'okugenda okunoonya ssente. Don't dare. Don't dare. Temugeza naye bamwagala ssente. Bannyinaffe abali mayumba information mugiwulidde. Ebintu bino mbikola ku lw'okwagala Bannayuganda, si lwakuba nti sina byenkola. Mukama abeere Bannayuganda. Nga mmaliriza, bannange tulina muganda waffe bamuyita Map Media. Map Media bambi mulwadde nnyo, yeetaaga obuyambi. Yeetaaga okulongoosebwa wiiki eno, naye talina kasente, yeetaagayo akadde kamu n'ekitundu. Tetwagala kufiira musajja ono akoze ebintu bingi mu struggle. So amanye namba ya Map Media wonna, please njagala munyambe mumutuukeko musobole muwa obuyambi. Musobole muwa obuyambi kubanga ali mu mbeera mbi, yeetaaga kujjanjabibwa. Ayagala bagenda mukola surgery. Enamba ya Map Media eri +256 772 653186. Oye muganda ffe Map Media abadde mu struggle ebbanga lyonna, naye mulwadde yeetaaga kulongoosebwa n'essente okugula akakadde kamu n'ekitundu. Omuntu yenna asobola okuyamba Map Media, please muyambe ng'omukubira ku ssimu eyo oba musindikira obubaka bonna. Yeetaaga akadde kamu n'ekitundu. Saabazira kisa mwenna abandaba musobole okuyamba muganda ffe Map Media. Ali ku 0772 65 31 86 gobayita Map Media. Please munyambe, sitera kusaba ne muyambe muganda waffe Map Media. Alina obuzibu, yeetaaga okulongoosebwa naye nga abula akakadde kamu n'ekitundu. N'ab'ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform, please muinterviewinge musobole okulanga Map Media ono afuna obujjanjabi obusobola okusingawo, bagende bamujjanjabe asobole okuwona, tukyamwetaaga. Njiddamu essimu ye eri 0772 65 31 ye muganda ffe Map Media. Mumuyambe bambi asobole okufuna obujjanjabi. Yoyo Map Media bambi bulizi mukubire kesi musindikire message asobole okufuna obujjanjabi. Alina MTN yokka gye nina 0772 65 31 Map Media. Muna struggle ayagala ensi ye nenge ennaku zino takyakola okuva lwava mu kkomera, n'abantu bangi abalina ebizibu bingi nnyo Bannayuganda. So nja kusaba Bannayuganda basobole okuyamba abantu, musobole okubanga muyamba Map Media n'abantu abalala. So no nja kubabaza mwenna bakyali mu struggle. Please wetulaga wakambwe kankiddemu, wetulaga wakambwe wano mubadde mu kyagambo simanyi biki, wetulaga wakambwe wano okuva kati olwaliro okuyingira mu mwezi ogw'omukaaga. Njagala twesibe bbiri olumu terinywera, twesibe bbiri ku ngoye 5 ebigenda okujja bigenda kuba bitiisa, ebigenda okukola bigenda kuba bitiisa. Ne parliament mugimulaba egenda kubeera useless. Nkiddamu ne parliament egenda kubeera useless. Nk'ebyobufuzi bitabuse. So buli muntu yenna gy'oli, please mufuwe okulaba nga mwambala ebyambalo tudde mu buto okulumba, tutaase eggwanga lyaffe. Bannayuganda bannange, kyekiseera nze ogwange ngukoze, nkyagukola wendi. Sisobola kulya mu nsi yange lukwe.
mukama 10 takuumira mpeera buli awulidde tegeeza munno ne munyambe ku muganda Map Media n'abala betaaga obuyambi njagala ne muganda wange omulago njagala mugoberere waliwo gaigo bayita PTA Daily Stab njagala mugende ku page mu following abawo information abadde mu struggle tana gwatirira baotukano mukubendagala mutwale butabika bamusula eddalu n'agaana mugende ku page oyo omwana omuyita PTA Daily Stab mu following abera ne information abawo information mujja kutegeera abantu abakyali mu struggle n'abagivaamu mbabulira abantu abali mu struggle oyo omwana PTA Daily Stab ali mu struggle era yasalawo ne bwaba afidde mu struggle tana kibabanja mugende ku platform zikyalinamu omulamwa essaawa zino tuli mu mbeera eyagala okunna eggwanga mukole buli kimu ekisoboka buli asobola okufuna eddoboozi oyogere temukyatya kubanga eyatya okwogera yafa eyatya okwogera yafa neyayogera yafa katusigale nga tulwanira eggwanga lyaffe akutiisatiisa bulookinga todda mu kutiisibwatiisibwa batutiisiza nze okujja mu struggle baali bankubakuba dda byobufuzi myaka mingi nnyo mabega kati bana kye basobola kuŋŋamba okujja kugamba tugenda kulwana mpaka ensi lwe neekoma mukama 10 takuumira mpeera ne mbagambye mugoberere gaigo bayita PT oba PTA Daily Stab ku internet mugere ku page mu following abawunga information n'abala banja bali ku platform zibula bagazikyalimu omulamwa tetukyagala nnyo mmale data nga temufuna information tetukyagala nnyo mmale budde nga temuwula information ekwata ku ggwanga kubanga mu Uganda tekyali TV egenda kwogera ku nsonga zaki ziyamba ggwanga amasomero bagokyeza bagamazeewo teri TV esobola kwogera bintu bino abaana abantu bali mu kubatta teri TV esobola kwogera ku bintu bino muganda ffe kakwenza abadde mu kkomera nga bamusiba TV tezoogera social media yokka yeyogera mukitegeera n'abaana bangi abali mu makomera teri aboogerako TV kubanga bazisasula tezigenda kwogera bintu bino abantu aboogera ku kintu kino era mulane banabeefuza basinga obungi mu Kampala they don't care era national unity platform abakulembeze bali Robert Kyagulanyi Center be bali mu kwogera ku bintu bino abala bali compromise they can't say anything kubanga bali mu system kati gwo buli platform yona gyosanga ng'ekyali ku mulamwa follow it era mubeereeko mutambuza information kwe yali aweddemu amaanyi njagala kuzzaamu amaanyi kyolwanira kituusa omusajja ayidde sirwala kimuggwamu amaanyi so mukama 10 takuumira mpeera twesabire nga bwe tugenda mu maaso mukama bakuume nkomye wano tujja kusisinkana ku Sunday muli Mulange Mengo mukama bankuumire mbaagala nnyo mwenna nange munsabira mbaagala nnyo tusisinkane ku Sunday mu Mulange Mengo muli mukama bankuumire mweraba